Ensonga nno etabukidde ddala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate agasimbaganye n'omukulu Mao. Ono nno yagenda mu Icc ng'agenze kuwolereza mwami Yoweri Kaguta Museveni awamu n'akabinja kwe okweggyako ekyo gye twaba twalizaayo omusango ogw'okuba nga batirimbula bannayuganda abatalina musango era nga beegumbulidde omuze ogw'okutta abantu wabula nkinyinza bagamba baganda bange bakwano bange timawulire ate ga nnaku nti kubanga omukulu Robert Mao yamitinga president wa Icc era ne bayisaamu nga bamanye ebintu byakufu namenti byaki ebintu byabwe byanguzi era bwe batyo bakozesa ssente z'omusolo empitirivu ne bayisawo ddiiru yaabwe naye ddiiru eno wawo mwagiyisaawo ffe twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti byonna mubikola naye amagenda gammwe nago mugalowoozeeko mulowooze engenda gye mugenda ogenda temulowooza nti mugenda kwesiba ku bannayuganda ebbanga lyonna nga bannayuganda bali abo batunudde butunuzi babalese mubeesibeko mubakole bye mwagala kubanga mwe mulowooza mutegeera nnyo. Naku zino abantu bazibuka amaaso abantu bategeera abantu kati bamanyi kye baagala togenda beesibako bwesibi ng'olowooza nti gw'otegeera bulungi. Era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bwe yawulidde nti omukulu Robert Mao waali ate nga naye ali mu ggwanga yennyini erya United Kingdom n'agamba nedda kalumbe embuzi eno agiwakanya agirage nti nno bo be batemu era kubanga ffe obujulizi bwaffe tutambula nabo n'oba tutambudde nabo saakinga busaakinzi ku internet n'olaba engeri Yoweri Kaguta Museveni ataamu n'akabinja ke gye bali mu kuttamu bannansi bannayuganda baganda baffe mikwano gyaffe kale ekyo kituwa amaanyi kituwa obuvumu era kitulaga nti tugenda kuba bawanguzi baganda baffe mikwano gyange nyongera bajjukiza nti ye mwami Museveni takyalina kiddako ebintu bingi byali mutusibako ebintu bingi byagenda mu maaso n'okusibako bannansi naye twongera omujjukiza n'omutegeeza takyalina lugendo talina gyadda talina gyalaga wabula bannayuganda bo bakola buli kimu ekisoboka okulaba nga bwemwamulako ekizibu ekyatuzingako ate nga tulina okukkiriza nti ekizibu kino kijja tuvaako oba tutya oba mu mbeera ki oba ddi oba wa ffe tulina kukkiriza nti ekizibu kyo kijja genda. Baganda bange mikwano gyange nyongera obbajjukiza n'obbategeeza nti temuggwa mu maanyi tuyimuke tweyongere okulwana tweyongere kuteeka mu maanyi tweyongere okukolaganira wamu tulabe nga tutereeza eggwanga. This is how Uganda, this is how country. Bano ne bwe banaatunyigiriza ne bwe banaatutta tetulina walala we tunajja kuddukira okuggyako wano ewaka we tulina okubeera we tulina okusimba amakanda we tulina okulemera. Bannayuganda mikwano gyange ekyo mukiwulira tulina kubeera wano tulina simba wano amakanda tulina kugumira wano mu mbeera yonna tugume tubeere ewaffe tulwanirire eggwanga lyaffe tulitereeze naffe tuve mu nsi ey'okubanga tulowooza kuva mu nsi yaffe genda kubundabunda tubeereko n'ensi gye tuneeyagaliramu nga bannayuganda ate era enaatuwa emirembe. Tuli basiimu nnyo eri mmwe mwenna abeegasse ku bannayuganda okusitula eddoboozi lyammwe banange tuli basiimu nnyo kulwa Katonda n'ensi yaffe tumanyi nti tujja kuba bawanguzi. Mwebale nnyo mwenna abakola ekisoboka tutereeze eggwanga lino. Message eno mugiwe His Excellency Kyagulanyi mugiwe Secretariat ya NUP n'abantu ba NUP muwulire bino olutalo luli e Congo mululaba ba Museveni bali mu kuzingula badduka bavaayo emmundu zonna ezibadde zikola ebikolobero mu bitundu eyo ne mu Uganda emmundu ezibadde e Congo batandise oziddusayo nga bazireeta wabula baziteeka ku seemwali bagenda kukwata emmundu ze babadde bakozesa ebikolobero zonna nga banoonyereza dda fayiro zaazo ziri wali. Muwulire ekintu kino fayiro zaazo ziri wali kyekindeese ng'emimiro ginnuma nno. Fayiro zaazo ziri awo ye yatta gundi ye yagira gundi ye yagira simanyi abaana b'ekasese yakola bweti simanyi abadde baginoonya kuva ddi emmundu ezo bagenda kuzikwata batandiko zitega abantu ba NUP including His Excellency Kyagulanyi akwatiwe n'emmundu eyatta gundi
oba ku kitebe kya Nuupu oba ku bantu obwa Namunigina nti ekwatiddwa ewagundi oba ewagundi oba ewagundi ku district ku City Hall e Kampala mu bakansala ba Nuupu waliwo kansala wanonye ssente wa Museveni naye nsirise siyagala kutinkula ntalo naye gwe manya nti ladda zakukute nga bwe zakwata kazibwe ku KCC waliwo kansala wakute ssente za Museveni sirise naye yo secretariat ngenda gigamba bakutegeka eriisa eryogi secretariat ngenda gigamba era His Excellency ngenda mugamba nti oyo mutunuulire naye public sigenda gigamba kasooke nnindeko olunaddako public nja kugigamba weewaawo kuba zino essaawa emmundu ezo bagenda zitega abantu ba Nuupu bakukwate n'emmundu bakole amazima bulungi bakole ekifaanana okuba amazima bagikwate oleete balooyabo bagikebere wano nga yeeyo nga yakola ekikoloberedda mu ggwanga nga n'okunoonyereza fayiro zaazo batandise ensonga lwaki tebanna bakutandika bikola bakyafuukuuza fayiro zaazo zonna zibeere nga ziri arranged bulungi kibangwire okukwata n'emmundu nga n'omusango ng'omusango bakukwate nga ne fayiro yaayo gyeri okukakasa nti NUP ekolagana n'abatujju b'e Congo ekyo nno kyekindeese ng'emimiro ginnuma bwe mukitwala ng'ekyomuzannyo ekyo kiri mu sseemwayi era kye baliko kye babala kye baliko kye bakukuta nakyo kulaba nga bagatta NUP ku butujju obuli e Congo simanyi ADF eze wa His Excellency zo bagenda gamba olw'okuba eri e Congo kitokota mbusimanyi biki kye bavudde bajjayo emmundu zaabwe ne bazireete wa mukama waabwe bajja zikwatira wa His Excellency oba ku kitebe oba ewa Secretary General Lubongoya oba ewa Honorable Ssenyonyi oba ew'omuntu yenna asobola okuba omutono ennyo asembayo wansi oba ku banene naye abamu be banaakwata nazo bo balumirize nti munnanga nti eri byaganye twabadde tulina ozize wa mukama waffe kale mission aborted waliwo olukwe olw'okukola obulabe ku muzeeyi jjajja tata wa Bobi ow'emmotoka emmyufu waliwo olukwe olw'omukolako obulabe oba n'okuwamba emmotoka ye baleme gimuddiiza oba omukolako obulabe olw'emmotoka eyo nti esasamaza abantu ejjukiza nnyo abantu kyenji n'enkyukakyuka so muzeeyi oyo bw'afuna obuzibu bwonna emmotoka eyo emmyufu eya muzeeyi oyo waliwo olukwe munda mu poliisi oba poliisi y'oku nguudo ye n'egikwata oba banaaleeta gumotoka ne gumunyiga oba banaamukola ki naye waliwo olukwe lw'okukola omuzeeyi oyo ekintu eky'obulabe nekyo nkimazi ngenze mu politics olwaleero ali mu mawulire nsooke naggulire gulire litaliiko kakwakulizo security alert nzimazi excuse me. Eggulire lirino
babadde mu parliament fuwano ku ASPC mwewire tetudiscussinga kasasiro. Sigambye nti abalala badiscussinga kasasiro. Aha. Abantu b'enkyukakyuka tuba tuli ku nsonga kuba ebituluma tubimanyi ate nga bye bituufu. Ennaku ezo zonna mbadde ndi ku masomero school fees biki. Eggulo parliament yolo yatudde. Ne batandika okwogera ku school fees ezipaaluuse. Ffe bye tumaliriza tuli mu birala kati ate bo be batuze emabega. Ffe tukulembedde parliament. Ffe bayita abakwerege. Ffe bayita simanyi tuli violent simanyi biki. Simanyi twagala kuzza ggwanga mabega. Bye tudisikasinga. Parliament ndowooza speaker batuula ababaka bwe bava wano nga bafuna ebyokwogera mu parliament. Wulira. Badiscussing ku regulating school fees. Kadoocho naleeta amakebe galinga ag'ennyana y'ente. Ente bwebba amata ennyana ng'ebadde ekamwa n'eganywanga mangi n'egayonkanga mangi n'otuukanga yakutudde ne bw'ekikola ennaku bbiri obeezi erwala amakebe n'egenda ezimba amatama bweti ne gabanga aga Kadoocho. Kadoocho yabba amabeere n'azimba amakebe. Ennyana bw'ezimba amakebe bateeka omuwunda mu kyoto ne gwengera n'ogyokya bwe ennyana n'etereera. Bw'otagyokya ebeera n'amakebe amayuuga. Genda olabe Kadoocho alinga ennyana eyabba amata. Wulira. Ne bamubuuza ku school fees. Najja on behalf of Minister of Education gundi oyo omukazi awe mabega kawo abadde atutte ennaku 3 ng'ensimbu zaamukuba tanaddangulu ali eyayiriitira naye ekiri eyo nayo kika. Mwatemyeyo akantumbu Museveni yampama mu mpale. Kabadde ku Twitter nga gundi abayivu bagamba oh no but even if it is politics but we should do respect the leader pama mu mpale. Twamugambye agipamemu. Namwe temutumanyira kati fe abayogedde ffe babi. Eyagipamyemu ye mulungi. Nze nagambye agipamemu gwe wamuwulidde yeegaana. Gwoyomba ye wamuwulidde yeegaana. Oba olowooza ye teyakalabye. Kati no sina mwe muba temunnabimanya nga ye yakitegedde nti omwana abyogedde. Gwe wamuwuliddeko nga yeegaana. Nze yabyogedde nze mubi. Ye yapamye mu mpale ye mulungi. Mwe. Ate akubanja bwawerekera akola ki? Akuwalana. Ne lugenda lugwa ku pressure kye yamukoze. Atobaye pressure neyo atobaye kiki Museveni kye yamukola. Nze Museveni bye mubanja bingi. Wamawulira. Bamubuuziza ku school fees n'agamba bwati. Tetulina tteeka mwe tukwatira baseera fees. Tetulina mbu government teina tteeka liregulating amasomero. Tetulina kawaayiro we tubavunaanira. Naye senga nabadde ndi mu parliament babadde bagenda kuntwala ebutabika. Bankebera omutwe. NUP mulaba government ya mwe bannayuganda abatudde obutuuzi. Amasomero gakyajinza abantu okuva ku miliyoni 3 okudda eri 4 okudda eri 6. Wabula ne parliament yaganye okutumenyera amasomero ago amanya gaago ne bannyinigo. Bo bagamba Samu schools. Nkugambye waliwo essomero ddyo ogenda n'enkoko. Amasomero galina engeri gye gakyajinga. Mbu kati omwana bw'omutwala ku ssomero waliyo volleyball, waliyo football, waliyo biki, waliyo netball. Buli muzannyo gw'oyagala yalitabemu bagukukyajinga gwokka. Kati omwana wa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 omanya azannya muzannyo ki? Emizannyo girina okubeera ku ssomero
omwana n'agenda mu bivolebo ne bimutama n'agenda mu biki ne bimulema paka lwazuula nti nze ndi muddusi. Naye bo kye bakola uniform ya volebo eri wano simanyi ya mitwalo emeka, eyagundi eri wano ya mitwalo emeka, simanyi swimming ya kati omwana wa P1 amanya atya nti muwuzi. Omwana alina kusooka biza nnya byonna n'abaako kyawulira nawulira nti mukama yamuwa amawugwe ga kyannyanja ono ye agenda kuwuga. Kati nze musasulire ntya nti omwana awuge? Bwonna bubbi bw'amasomero. Omwana alina okubigezaako byonna alyoka akakase nti nze bwe ŋŋenda mu mazzi nziira. Naye mu kupirimpya nsinga Solomoni Kampala anti munnaye gwe tulinawo. Bannange famire eyo mujja jjagala mulimba. Anti kakati gwe tusigazza. Ono waffe kipulinga ente kipulinga ennyana bamutira lulye Kenyambo. Bana Kenyambo no bamutta. Na birabakaawo wabula simanyi waje byaggwekerera. Kipulinga ennyana bamutta. Kati Solomoni yasigaddewo. Mu kubuuka teryamusobola. Mu misinde teryamusobola. Gwe tusigazza mukyali ku Nyanzimbu yazizimbye flyover. Eba n'enyanzi oli musajja Nyanzi ya Jose government. Aina flyover bw'oba ova mu kiyungu. Ng'ogenda bwoti mu master bedroom ogendera ku gundi. Ate wansi waliyo ttano. Eyo family mujja jiwulira. Ate tujja jjagala paka kuwulira bulungi. Wamawulira. Parliament negamba terina, ministry negamba terina tteeka kuregulatinga school fees. Mbwammwe ziri mu parliament abasoma mu mirembe gy'obote banyammwe ne bakitammwe babasasulira mu tteeka lya school fees kimbwammwe. Kadoocho Museveni mugwira gwe school fees gwe wagenda osoma mu masomero ge Uganda gwe ne Kagame dyali tteeka ki mwe mutuyita basiru mbu minister zena yayogedde aleesa amakebe. We don't have the instructors ayina nti ebitama amakebe mbu tewali tteeka kuregulatinga. Kati mmwe tteeka erisasulira omwana wa primary emitwalo 2 mitwalo 7 omwaka mwali jawa mwatuula mutyo gamba nti omwana wa UPE asasulwe emitwalo 7 owa secondary 17 ow'emikono simmanyani technicals sani mbu abo bo ba mitwalo 27. Ekyo kyo mwakijawa. Ekyo mwakijawa. Nga bagwira mwe mwasobola okujja ne mufuna quality education mu Uganda ne mutuuka n'okufuna amagezi agafuga ensi. Kagame kali eri Rwanda ku magezi ge Uganda mwagajja lyali tteeka kirengera embuuzi mbweyo parliament. Enchanga zakaba kwata nga abakumako omuliro mwenda mu parliament nga mugamba mbuno zake yagweddalu. Mmwe bisajja mmwe abasoma ku obote na amini mwasomera mu tteeka ki eritasobola beerawo kati. Ngojja ngo bivuma nga bagamba mbuno omusajja yavumya abantu. Mwenga mwasoma. Mwenga babaweerera. Abaana baffe mubaweerera mu tteeka ki ku mitwalo 2. Kiri Uganda mama nyabo. Museveni yajja n'asangawo amasomero mu 86. Olwaleero 2024 agamba tewali tteeka lifuga masomero school fees nga waliwo tteeka erifuga license nga temumisinga license ez'amasomero. Mwagendo ba okubabinikako license ennene nga mumanyi bagenda kuba sente bazijjawa. Mwamala kumanya nfuna y'amasomero, mwamala kulaba nfuna y'abazadde, mulyoke muteekewo emisolo gy'amasomero ne license ne biki. Mutegeka mutya license nga temumaze kubala nyingiza yaabwe.
era gwolowooza ye munamujjako license ayina abaana 10 license ne mumujjako ya obukadde 15 obukadde 15 ayina obbawa akawunga amasanyalaze amazzi biki ye bwabibala ate nga naye ali mu kukola ayina abaana 3 already mumujjeko meka omwana ayina omusasuza enzo naye asobola ofunamu kati lwaki mubavunaana fees government ye problem aba UPE bonga mwababalanga balina kuwa ebiri naye mulowooza ffe tuli basiru tu Museveni yasangawo amasomero mu 86 ng'okusoma weekuli tewaliwo teeka NUP mu mwaka gwa 2022 NUP erabikako yeriko etteeka nti akakofiira ka nupu ka UPDF lengera enkima lengera embuuzi lengera embaata NUP ya 22 eriko etteeka era limazeewo abaana bali mukomera bajjudde kwambala kakofiira akali mu tteeka Act 2020 waliyenda wuuko musituni ora deya yalekawo etteeka ali addangamu kati ajja nkwate nabagamba bannayuganda omuntu aliddamu okulaba ku tumwine mu Kampala nkubira essimu ate no waliwo nno n'omuwala gw'engendo ngenda baleetera eggulire mbagamba addamu okulaba Museveni kati bw'omulaba lindako okunkubira ngenda babuulira mu maaso awo katono naye bw'olaba ku tumwine nolaba ku musajja gwe bayita Bantariza ayina emmundu nnya munoonya ayina emmundu nnya mu mmotoka ye ziri wali abo bo balaba mpita tokubira muntu yenna mpita kuba ku simu yange mbu ora there noddangamu yo NUP bagiteekako etteeka eya 22 school fees zo teziriiko tteeka ekyo kyetagisanze mutabani wa Katongole nze mba nkikola nze mba nteekawo etteeka erya NUP ddyo nga lyajja olaba Museveni bwatta future bazadde baffe yabalemesa okutuweerera ne tubonaabona ne tugamba waakiri ebyobufuzi bino bye bitubonyaabonyesesa ebibi eby'Abanyarwanda tulwana waakiri tukyuse ebyobufuzi n'akuteekako etteeka ye yakuttira future n'amala n'akuteekako etteeka n'akukwata n'akakofiira ka nuupu n'akukuba munda lwaki ba MP babwambala bo ne batabakwata lwaki gwe wa wansi bw'okambala bakukwata ekyo leka nkiveeko kuba emimiro gitandise okunnuma nja bikomerawo olulala lwaki ebikajjo byo biri regulated lwaki ente zo ziriko etteeka lwaki ebikajjo by'omuntu wansi lwaki boda lwaki abatembeeyi baliko etteeka erikusibya ne mu sitewoolo lwaki school fees zo teziriiko gundi wabula n'osanga Uganda ne gukubuulira nga bwe guli ogw'NRM leero wali ebyasoma wali ebisajja ebyasoma byo biyiika endusu amaddu bitambula biyiika amaddu galinga ga mpisi kuba yamanya jafuna bajja muwa wano simanya jafuna kati n'ebitongole babigasse ate njagala babigatte namwe mujjeko eno ewafwe namwe mujje eno mukiwulire lwaki emirimu gy'omuntu wa wansi gye giri regulated lwaki ejjaffe gye bagoberera lwaki awo etteeka lwe likola ba Museveni buli we babanga bo be bakujjamu ssente awo wo tewali tteeka awo wo wagazi bulungi buli we babanga bo be balina otteekawo ssente awo wo kafunda bwe kati bugenda butono bwe ziba zijja gy'oli
nti akubbako kasooli wo gwe watunda nga oyina ensawo 15 mu nnyumba, kilo n'agiteeka ku nusu 3 kuba yagenda okuwa kashi. Wabula n'akulimba nti mwenna nga parish abawaddeyo miliyoni 17. Bw'owulira miliyoni 17 eza parish nezikuyingira mu bwongo n'olowooza gw'omu akuwadde 17, n'otafaayo ku bbeeyi y'akasooli n'agikugulako 3. Bw'ojja ogula ensigo kuba eva wuwe n'ogula kilo 1.5, nga senga waleka 2 bimyoga parish modo n'otunda kasooli wo ku nusu 17 oba 12,200, toyina kye weetaaza myoga. Lengera embuuzi. Honale kibannange si kibalaze. Olaba nno bwe mbadde ngenze akapaalo. Esimbule gavumenti egamba terina bibonerezo eri abamasomero abaduumula fiizi. Bw'abadde alabiseeko eri palamenti olwaliro, minisita omubeezi w'ebyenjigiriza Muriku Kaduchu ategeezezza nga amateeka agaliwo mu kiseera kino bwe gatabasobozesa kukangavvula basaba nsimbi zino ezisukkiridde, nga weetaagawo ennongoosereza bwe babaako kye bayinza okukola. Abamu ku babaka bavudde mu mbeera ne bategeeza nga bwe bakooye gavumenti okutunula obutunuzi nga bazadde bakamulwamu omusimbi oguyitiridde. Olusoma olusooka olw'abayizi ba siniya esooka, agamu ku masomero gawuniikiriza abazadde oluvannyuma lw'okusaba ensibo esooka mu bukadde 3 ng'oggyeko fiizi eziyitiridde. Agamu gatuuse n'okusaba abayizi oboolyawo ebisukka ku byandyetaagisizza. Bangi ku bayizi balaajanira palamenti okuyita baminisitule ebyenjigiriza bannyonnyole waabwe batuuse n'amateeka gakangavvula. Mwami Yoweri Kaguta Museveni lutabayisirwa n'akabinjako bye mukola byonna twongera obajjukiza tubimanyi ate tubataddeko amaaso amoogi. Mwe muyinza olowooza nti mutegeera nnyo era mu abagenda otegeerera eggwanga lino, naffe twongera obajjukiza nti bannayuganda nabo bategeera. Temulowooza nti mmwe mulina se esembayo ku ggwanga lino. Buli kimu mujja kikola, mujja gezaako okumalamu abantu amaanyi, mujja gezaako ddi okulaga nti mmwe temugambwako, mujja gezaako okulaga nti muli baakabi, muli ba waggulu nnyo. Mujja kukola buli kimu ebyetaagisa n'ebiteetaagisa. Twongera obajjukiza nti ne bannayuganda be mukolako ebikolobero nabo bantu balaba ate baasomamu bategeera. Bw'oyinza okukola ebikolobero ku bannansi n'ogamba abo twabamala, abo tebalina kiddako, abo biki, nga mutera obitukolako n'obyogera. Ne naffe twongera obajjukiza tuli ready nnyo okulwanirira eggwanga lyaffe n'okutambuliza wamu eggwanga lyaffe, ate era n'okwerwanako tube nga tutuuka ku buwanguzi. So mwe mukole bye mukola buli kimu nga mwagala okikola, naye nga naffe tubajjukiza tuli ready nnyo ate nga tuli beeteefuteefu nnyo okwerwanako nga bannayuganda. Luusi abantu bano bakola ebintu bino batulage nti tetusobola, batukolako akamanyiiro, batukolako effujjo, batulage nti tuli wansi waabwe. Naffe tulina okukkiriza nti ne batutwalira wansi, ffe twewulira nga tuli b'amaanyi era tujja kuba b'amaanyi ebbanga lyonna. Naye nga Museveni n'akabinjako tubalabula. Mumanye nti eno Uganda ya bannayuganda, ate bannayuganda balina sse nnene nnyo ku ggwanga lyabwe. Ate era temujja kuggyako bantu mukwano kwe balina nsi yaabwe. Newe munaakola bimeka, twongera obajjukiza tewali gwe mugenda kuggyako bwagazi bw'alina eri eggwanga lyo. Era ffe tubatunuulira ne tugamba mmwe wewaawo mukoze kino na kino naye ki kye mugenda okuzzaako. Uganda eno ekyatambula, tulina olugendo lw'okuggusa ate nga tulina essuubi ffe nga bannansi nti olugendo luno tujja luggusa. Kamwagale, kamugaane, kamukole biki, kamulemereko, kamutuukewa. Ffe tulina okukkiriza era okukkiriza kwaffe kwe kutubeezezzaawo okutuuka wano we tuli ate nga tusuubira nti tukyatambulira ddala.